yadde ndi mudungu byonna nga bikomye sirina kye ndaba nina essuubi munda kyono Katonda zayamba abangi abanyomebwa abasitula ne bagguka tuli balumu nange nanziguseeri one yasangula Yusufu eziga mukomera gye yali nange ninze kibatu kye kimpite maaso eyakola luli akyayinza ne kaakano akyayinza olabika nina essuubi munda ninzeeko akyayinza olabika Yesu omulwanyi w'entalo akyayinza olabika ninzeeko akyayinza olabika ninze Yesu omulwanyi w'entalo ninze akyayinza olabika Katonda tatuleka ne bwe guba muliro gutya wakati mu nkoomi ekutte asindikamu malayika we bino ebijja binsibasiba empale bikutukira mu muliro guli nenvaamu nga sirina tabu yadde waye ebinkanga sikyatyanze sirina Katonda mulala ono oba ayinza oba tayinze emedde nkuye bino ebijja binsoyasoya enkato nti Katonda wo takyatuuse bisembye nakyo biswadde nakyo ŋŋenda mu maaso walalalalala ninzeeko akyayinza olabika Yesu omulwanyi w'entalo akyayinza olabika ninzeeko akyayinza olabika ninze Yesu omulwanyi w'entalo ninze akyayinza olabika Hallelujah, 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 hallelujah. Mukama waffe erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe nnyo. Njagala kulamusaako nnyo yonna gy'osinzidde okutuwuliriza. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe nnyo. Nkulamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Oluyimba luli mu background muganda waffe omusumba Robinson Kajubi Mukama akuwa omukisa webale nnyo obuweereza obwa music ministry Mukama akikubalire. Twebaza Katonda olwa buweereza obwo. Twebaza Katonda olwa Robinson. Njagala nnyo ministry yo njagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama akikubalire. Njagala kupola musako nnyo mwenna abatuuliriza yonna gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Njagala kutegeeza nti kino kye tuli mu kukola bwe kiba nga tuli mu kusala misango era bwe tuba nga tuli mu kukola kibi njagala kukubirako mu ngalo. Mukama akikubalire era akikungereremu omukisa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olwaleero tulina ensonga gye tugenda okwogerako. Olunaku olw'enkya tugenda kwongerayo ne Interreligious Council of Uganda. Tetunaba kumaliriza Interreligious Council of Uganda. Tetunabaako ne twatuuse. So tukyeyongera ddala maaso ne Interreligious Council of Uganda. Tubranchinzemu ku wano katono nnyo atubeeko ensonga gye tumaliriza. Amina. Soko dukeko nange mu Bible yo. Nina kintu kye njagala okukutegeeza. Amakanisa agali mu Kampala, agali mu Uganda, makanisa gwe wenna akuŋŋaana mu kanisa
nenga omusumba waawo atya okwogera ebigambo ebikwatagana ku nsonga ng'ezo ezitambula. Ate era mulimu ababyogera naye nga balina ekigendererwa kyabwe mabega, abo nabo tubamanyi. Ng'omulengera ku muzindaala aleekaana naye ng'ekigendererwa kye mabega kirala, abo nabo tubamanyi. Naye weegendereze, kubanga ekkanisa ezo ezisinga zonna zirina abantu be baplantinzeemu, zirina abantu be baplantingamu, bagenda bateekamu ensigo. Ngenda kuwa amakanisa agali mu kibuga awo, nga mu kanisa ezo bateekamu dda abantu ng'omulimu gwabwe guli mu kutambula, nga bali mu kulikuluutinga. Halo, bali mu kulikuluutinga. Kakati ba don't judge, mbalamusizaako nnyo. Musiibye mutya, mwasuze mutya, mwaliddeko okulya oba mwafunyeko okunywa. Mbalamusizaako nnyo ba don't judge, but don't touch the anointed man of God. Waliwo yagambye gw'omwezi guno nga tegunaba kuggwako tetugenda kuddamu kukulaba wano. K'okutte ku nsonga ya Dr. Serwadda ggwe, oli gw'okutteko eggulu limumanyi, oli gw'okutteko tomanyi ye taata w'obulokole mu Uganda, oli gw'okutteko tomanyi nti n'obulokole bonna abantu bonna abasuma bonna mu kibuga balabidde ku ye. Message mpanvu bwiti, oli gw'okutteko kwegamba ng'omulinga nga bagamba nti bano bo eggulu balinayo ekyapa nti basayininga nti gwe alina okugendayo mu ggulu, gwe tolina kugendayo. Mulinga nga agamba nti bano bo eggulu gye basula wansi y'entebe y'ebigere byabwe. Gwe ng'olinga nga agamba nti bano bo bano ogenda funa ebikolimo byabwereere. Era olwa yansindikira message nangamba nti guno omwezi tegugenda n'omwezi kasita gugwako nga nkyali wano nga nkyayogera. Musajja mulokole ali mu kuprotectinga image ya Inter-Religious Council of Uganda. Kwegamba nga alinga nga alabira ddala nze nfukidde ddala sitaani, era nampa akadde nti guno omwezi bwe gugwako nga nkyaliwo wano nga nkyayogera. Ndi teri akwata ku Dr. Serwadda n'osigala ng'oyimiridde lengera ekyatuuka ku bujingo kw'obeera oyigira. Tukyalina mentality efaanaganako bwe tubalokole. Ekkanisa, njagala kukuwa ekkanisa esookera ddala gwale yampuliriza. Ekkanisa ze baapulantingamu, ekkanisa ezirimu abantu abali kuluutinga. Ekkanisa zino ze ngenda okukuwa, ngenda kuzikuwa, ngenda kuzimenyera amannya. Bateekamu omwezi omuntu omu babiri, omuwala n'omulenzi, youth groups. Baplantingamu omuntu omu ku babiri. Maasawo singa Katonda atuyamba ngenda kufuna omusajja ono, engeri gye bakikolamu n'engeri gye bali kuluutingamu abantu abo, ekkanisa muzuukuke. Bwe mutunulira gavumenti nga mulowooza nti gavumenti yegenda okuvayo eyambe mu nsonga efaanaganako bweti nti bali mu kubagateeka, muswadde. Naye ekintu kiri kimu kyokka abantu bano kye bali mu kukozesa. Omusajja yabadde ayogera nange naŋŋamba, kubanga yavaayo, naŋŋamba ekkanisa olwaleero ekiri mu kugitta n'okugiziika compromise. Ekkanisa ekiri mu kugitta n'okugiziika compromise. We compromise too much. Ekitabo eky'okubikkulirwa kirimu amakanisa 7. Basebo ne banyabo ago gonna amakanisa 7 g'olabaga gawandiikibwa. It is a move of the church. Ekkanisa eri mu kutambula. Ekkanisa yavadda mu kitabo eky'olubereberye n'etambula n'evaayo mu kitabo ekya Matayo 8:8, n'emala n'evaayo simanyi mu Luka simanyi meka, n'evaayo ekkanisa egyetambula n'eva mu Bayona, n'ejja n'etambula bweti n'evaayo. Ekkanisa n'eva mu ndagaano enkadde n'ejja mu ndagaano empya. Ekkanisa etuuse mu ndagaano empya, Matayo, Yokaana, Luka simanyi ku bikola by'abatume, awo wonna tuvuddewo, bikola by'abatume tuvuddewo, tulabye
happening miracles, signs and wonders. Tuzirabye babalabye kubo bakoze bebakoze bani bonna bakoze bebakoze Bishop Dahosa bakoze bebakoze. The book of Acts has been covered. We witnessed the death rising. We witnessed the death rising, the dead rising. We have witnessed with our own eyes the lame walk. We have witnessed with our own eyes the blind seeing. We have witnessed cancer ngawona. We have witnessed with our own eyes. We have witnessed abasamize nga balokokera ddala, musamize n'afukamira n'alokoka n'akaaba. We have witnessed the book of Acts. Now, we are witnessing the book of Revelation is happening. Ekanisa etambuddeyo n'evuddeyo, ekanisa etuse mu kitabo eky'okubikulirwa, tuli mu kitabo eky'okubikulirwa. We are witnessing with our own eyes. Bw'otunuulira ebigenda maaso mu nsi, kati gwe omulokole we positioning oli luddawa. What woli right now? Bw'obanga okyali mu ka cage aka don't judge, ayogedde ku kibi oyo yabeera ekibi ng'okyali mu cage efaanaganako bino nkusekeredde. Ngenda kukuwa amakanisa gaali aga genyinza okukuwaako agali prominent mu kibuga omwo nga baasimbamu abantu ne ku bituuti mwebali bayimiridde, bali mu bavubuka bayimiridde, bali mu kulikuluutinga, bali mu kulikuluutinga, busy recruiting. Kati bu organizations obuliwo munda omwo buli mu kugaba obuyambi nga mwentwalidde ne kano ka organization aka Julian Blessing Hands bali mu kutta abaana, bali mu kutwala abaana. Kati Julian Blessing Hands, Julie Mutesasira oba Julie Birungi ali mu kuwuddisa abantu, alina omukutu gwa Facebook gwali mu ennaku zino mu kuteekako propaganda ng'alanga nti eno fake page ya Julie Mutesasira, fake page. Naye ng'ebigambo ebiwandiikirwako tebyawukana na byakola, tebyawukana n'ekyo kya declaring nga kyali. Kati ali mu kubuzaabuza abantu nti eno fake page. It is not a fake page. Singa ebadde fake page twaligamye nti eguliddwawo omwaka 2023 twaligamye nti eno page eri fake eguliddwawo 2023. Ne page eya Julie Mutesasira eyitako information empitirivu obungi. Page eyo basebo ne bannyabo yaggulwawo mu mwezi ogw'ekkumi ennaku z'omwezi 21 omwaka 2020 page eyo yaggulwawo eya Julie Mutesasira. 2020 tuli mu 2020 2020 2021 2022 2023 4 years now passed. 3 to 4 years passed. Wali olinda kyo kudikiralinga nti it's a fake page? Kati ogidikiralinga right now nti it's a fake page. Mumuloza tetutegeera, muloza mutusoosa okutegeera ebintu bino. You are busy recruiting Julian Blessing Hands. Obuyambi bwonna bweri mu kuteekawo musindike sente ku namba zino. These people are silently recruiting. Waliwo yansindikidde simanyi mbu oyo sister we, whatever the case is. Sister we ninga muli mu kwekubya bifaananyi nga mwekutte, muli mu kwekwata emikono giyite eno. Emikono giyisemu giri eno, mwenna muli mu kweromansingira in public. Abaana bamwe babiraba n'abazzukulu babiraba, mutuse mu myaka egy'okubeera nga muzzukuza abaana. Balaba jjajja ali ku screen bw'ati ali mu kwekwata ne mukazi munne, bali mu kwenywegera bayisamu emikono eno mu bubina. Then otandika okutugamba that is fake page. Fake page until now otugamba nti it's a fake page.
before myaka ebiri emabega nga tewatugamba nti sa fake page. Eno page yakuletingibwa 2020 tuli mu 2023 2020 2021 2022 tuli mu 2023 right now utandika okugamba nti sa fake page. Bible tusomesa mu kitabo ekyokubikulirwa, ekitabo ekitibwa ekyokubikulirwa essula ya 2 n'olunyiriri olusookera ddala. Ekitabo ekitibwa ekyokubikulirwa essula ya 2, ekitabo ekyokubikulirwa essula ya 2 n'olunyiriri 12, era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Pergamos Church. Wandika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri. Nti manyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Sitaani, era okwata erinnya lyange, so teweegaana kukkiriza kwange, era ne mu nnaku za Antipa omujulirwa wange, omusajja wange omwesigwa, eyattirwa ewammwe Sitaani w'atuula. Kakati ekkanisa y'omu Pagamo gye tulimu olunaku olw'olwaleero, ekkanisa y'omu Pagamo eyatula Yesu, ekkanisa y'omu Pagamo esaba, ekkanisa y'omu Pagamo ebatiza n'okubatiza, ekkanisa y'omu Pagamo ekwata Bayibuli, ekkanisa y'omu Pagamo eyatula Yesu Mukama waffe, ekkanisa y'omu Pagamo eyatula ennimi, ekkanisa y'omu Pagamo erina okukkiriza. Naye ekkanisa y'omu Pagamo weetudde, etudde mu kitebe kya Sitaani. Pagamo kibuga ekyali kitulamu ekkanisa, naye nga mwe mukyasinza okuva obujeemu n'obuseego obuyitiridde, ng'obujeemu n'obuseego babukolerera ku kituuti, nga tebatiira ddala kiyitibwa kibi, ng'ekibi bakiyita kirungi n'ekirungi bakiyita kibi. Ekkanisa y'omu Pagamo, tuli mu mulembe guno nga tuli mu kkanisa eyitibwa ey'Abapagamo, ng'ekibi bakiyita ekirungi, ng'ekirungi bakiyita ekibi. That's why nti ovaayo leero okwogera ku kibi, gwe bagenda okufuula ekibi. Bw'ovaayo n'oyogera ku musajja ayakoze ekintu bwe kiti bagamba nti oyo olumbye Katonda, naye nga amazima matuufu gali bwe gati nti akoze ekintu ekibi. Naye tuli mu kanisa olwaleero nga bo bagamba nti tomwogerako oyo. Naye nina ensonga ku ggwe, lubereberye kubikulula 2:14, naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri, okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kwa Banikoliyeti. Kale weenenye, naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu, era ndirwana naabo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina amatu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Kakati ekkanisa ey'omu Pagamo yali ekkiriza Mukama waffe Yesu, yali emwatula, naye nga Katonda alina ensonga ku kkanisa eyo. Ekkanisa eyo nga mwe mutuula ekitebe ky'obwakabaka bwa Sitaani. Basibo ne bannyabo, olwaleero tulina abaana, tulina ekkanisa mu kibuga ze tulina abantu, tulina amakanisa mu kibuga, tulina amakanisa mu nsi, tulina amakanisa mu Uganda gye njagala okwogera mu Uganda basically. Nga mwe mutuula ekitebe kya Sitaani, mwe mutuula abenzi batudde muli eri batudde tebagambwako, abenzi batudde, abali bebisiyaga compromise. Njagala nkuwa akatambi kano ak'omusajja ono kolaba ku screen yako, abaana bo bolaba. Obuweereza bwabwe babuyita ADONAI, Inclusive Christian Ministry. Oyo golaba ayogera ayitibwa Ram, Pastor Ram Gava. Oyo ngenda kweddobozi Pastor Ram Gava bebamu ku baana bampadde nategedde abantu bano enkola yabwe gye bakola. Naye ekizibu bw'osirika basibo ne bannyabo mu abali eyo, but don't judge. The more you keep silent, the more ekintu kino gye kigenda okuyingira munda. Kakati katuwogere wetunaakoma basibo ne bannyabo.
mu kanisa esookera ddala bano abaana bano gwolaba oyo balina ministry ziriyo mu munda, balina bu home cells buliyo mu munda, naye nga bu home cells obwo enkola yaabwe bayimirira ng'abalokole, baatula ng'abalokole, bayimba ennyimba z'abalokole, bakola zi home cells, bayingidde mu makanisa, batrainings abaana bamanyi okuzina amazina babayingiza mu kanisa, bali kurutinza abaana ne babateeka mu bituuti, balina access ku offices ez'omu Kampala ez'abasumba betuyita abanene, mwe muyita abanene, mu buli kituuti kyabwe balinako abaana bano bage balinako abaana. Mwe be muyita mbu simanyi mbono tagambwako. Balina emutundwe, emutundwe balinawo, emutundwe balinawo, emutundwe basebo ne banyabo balinamu, balinamu batudde, balinamu batudde. Kati gwe buli wowulira fe omusumba waffe bitabyogerako, era omusumba waffe tali mu ntalo, era omusumba waffe ekkanisa egenda kutuuka akadde, ekkanisa etuuse akadde egenda okusemberera akadde basebo ne banyabo nga kitandika okwawulamu. Fe omusumba waffe bitabyogerangako, era omusumba waffe teyayitibwa kwakula ntalo, fe era omusumba waffe tayogerera ku musumba waffe, era omusumba waffe, era omusumba waffe, era omusumba waffe. Mutandise okubatwala nga bakatonda, mutandise okuwala biddala nga basemberedde Katonda. In fact muli mu kuzimba zi cult. Olwaleero waliwo cult gye mpulira ddala munda munze ng'eri mu kucreatingibwa, ng'omukulembeze si yagicreatinga naye nga bakulembera be bali mu creatinga cult mu mind yaabwe. Yogera ku kakande owulire omugoberezi wa kakande kyagenda okukola. Yimuka osooka oyogere ku bujingo wali eri owulire ow'ebujingo kyagenda okukukola. Yimuka obeeko point gy'omentioninga ku Mutundwe Christian Fellowship wa Tom Mugerwa. Ne obanga toyogedde ku Tom Mugerwa ojja kuwulira embalasaasa z'abaana abawa Tom Mugerwa, ojja bawulira obusago obubavaamu. Genda mu byobufuzi, oyinza okwogera ku NRM n'oyogera ku 7 Street ne bakuleka ne bakutunulira butunulizi, naye njagala oyogere ku people power, oyogere ku mukulu principle. Bajja kugambira oyo tasobya era bajja kukuwemula bakwambula olunaku lulamba. Toyogera ku principle, it is becoming a cult. Bateeka omuntu mu kifaananyi ngali next to Katonda. Kati yo gitulaga kati sitani kyayagala ekyo kyabayagala bakuumiremu. Mu kubakuumiramu ekyo mwayagala abazimbire. Ekkanisa ya Victory balinamu agent ali ku lootinga, era basumba mwe singa mutuula wansi ne mutandika okukola kaweefube ow'okutunuulira abaana abo bavubuka, ojja kwetegereza mwinamu ba victims. Robert Kayanja ekituuti kyo kirinako ba agent mu kanisa munda mwennyini mulimu ba agent abali ku lootinga abaana bano mwebali, kubanga balina nezi missions batambula bagenze Embalala, bagenze Embaale, bagenze Jinja, bagenze Embalala, bagenze Jinja. Omusajja yabadde ayogera nange nampa amaloboozi g'abaana bano. Kikwewuunyisa, kikwewuunyisa, kikwewuunyisa. Batudde bati mwe enjiri gye muli mu kubuulira eno gye baagalira ddala, enjiri gye muli mu kubuulira gye baagalira ddala. Oyo golaba oyo gava balina ekibiina, balina ekitongole kiri awo kibiina bakita Wave of Legacy, Wave of Legacy Alliance, Wave of Legacy, Wave of Legacy kyeri mu kukola. Bayimiriranga abayamba Wave of Legacy yeri mu kubapampingamu, yeri mu kupampingamu bagava.
yeri mu kuba pampingamu okusobola okulabika nti n'omulimu guno gugenda mu maaso. Olaba ebifaananyi ng'omusajja bamwambazza alinganga mukazi. Bayita mu mbeera ey'okuyamba, y'okuwa obuyambi. Be bano bajjuli birungi bye bali mu kukola. Munoonya visa, mugoba visa bisaagala kumanya. Kubanga what you are portraying, temuli mu kuportrayinga visa za Canada. Muli mu kuportrayinga bisiyaga. Bisiyaga be muli mu kupromoting. Kati amakanisa mu kibuga agali mu kuleekaana, House of Prayer Ministry. House of Prayer Ministry, mwagenda juzi ne mukola ekintu wano ne muleeta omwana. Naddala mmwe basajjamu abayimirira ne muleeta abantu abo. Mbona abadde muli wa bisiyaga mujje mu mulubuulire bw'ayogera. Ono abadde muli wa bisiyaga mujje mu mulabe ng'awo obujulizi. Nakiraba ku House of Prayer Ministry neti mulowooza nti nno bannange ekkanisa neekuba mu ngalo nakiraba ne wa Kiganda naye baakikola. Ne wa Kiganda naye baakikola. House of Prayer yavaayo naye nereeta omwana musimambu naye abadde musiyazi ali mu kuwa bujulizi. You are trying to portray an image nti muli mu kukola omulimu ogw'ettendo mulina abantu be muyamba. Olesa akantu kamu bwe kati kasiriŋŋanyi. Goloza agenza okuvaayo bw'ati gomanyi kiri munda awo kyali mu kukola. Baba sibye ekitambala ku maaso temukyasobola na kulaba na kutegeera nti bali mu kubazannyira ku mitwe egiwedde ekigendedde ddala ewala. Abantu abo balina abaana mu ndomo be bali mu kunyakulayo omu ku omu balina ssente, bali so connected mu banking systems, balinamu omukono mu law kyetuyita amateeka balinamu omukono, ne ku media balinamu omukono. Baddembe okuvaayo in public, baddembe okuvaayo in secret. Waliwo bano abavaayo in public ne wabawo bano abali mu secret. Kati bano bagava bali in secret, waliwo n'omulala gwe baŋŋambye. Twasituse ne tukola ne tulinnya akagere tikitaka 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 tugenda okwetegereza nga aligukira mu kkanisa bw'ati baba apaakinga n'afuluma alina omukyala musajja naye bwe batumwetegereza tuyinza ku sportinga nti nno oyo musajja naye ayambala ddala nga mukazi kakondo akateeteeyi babakuba amadagala ne gatandika okukyusa hormones zaabwe gatandika okumera amabeere. Atudde wali eri naye nga mulinaanyibwa omutunulawo tunomubuuzaako olabye ddala nga mukazi naye nga okwata omuntu n'ogamba really ono mukazi. Kakati olwaleero ekkanisa ya Mukama waffe Yesu ey'omupagamo etudde naye ng'etudde mu kitebe kya Sitaani. Kubikkulirwa 2 n'olunyiriro lwa 12 ng'ekiri awo compromise egenda mu maaso, compromise ewedde emirimu egenda mu maaso. Nansana badde sinza kwerabira nansana naye nansana nayo basportingawo gundi twasportinzewo gundi ge agent wali awo babajjayo ne bama ne babakuŋŋaanya ne batuula mu nkiiko ne bama ne babasindika. Kati mugende bategeka zi worship moment bano bagava bategeka zi worship. Musumba Wilson Bugembe, note this mukwano gwange omanyi temwagala byogera, temwagala tubagambe, temwagala twogere kubanga ekisooka munnange mmwe appointment okukola appointment naawe tulina sooka kuyita mu protocol sekuritale ate sekuritale omugambe nti ngenda kwogera na Wilson Bugembe ku nsonga ya bisiyaga oli musiro otegeera otulene Dr. Joseph Serwadda oyogere naye mbu ngenda kwogera naye ku nsonga ya kino ya Intelligence Council of Uganda kyeri mukola n'ebisiyaga osobola ogende mutundu ononye pasatomu ogende musumba tomu waliwo ensonga egenda maaso mu kifo kino bayite moso appointment gy'olina okukola balina amaanyi ogamanyi balina emizindalo ogimanyi abantu be boogera nabo muwendo obamanyi sente ze balina ozimanyi ogenda kubafuna otya ye bw'oyogera nabo mu kyama yikambuze ebikolebwa mu kyama ebintu ebiri eyo munda ebikolebwa abaana abo ebintu bye bali mu kukola mulwaki mugamba mugende mwogere nabo mu kyama olwedde ekintu kyasajjuka dda tetukyagala kutaasa abo
tutaasa abaana abamu abali munda. Nolwekyo gwe wenna akuŋŋaanira mu makanisa ago kuŋŋaanira Mutundwe. Be careful, be so more careful. Nansana, be so more careful. Ewa Pastor Kiganda, be so more careful. Kubanga naye bakusindiseemu. Nkaddemu bakusindiseemu. Dr. Kiganda bakusindiseemu. Pastor Kiganda bakusindiseemu. Bakusindiseemu. Mugenda okutandika okubawulira nga boogera oluddica. Pastor Kiganda bakusindiseemu. Lwaki simaliriza? Nitutandikira n'olunaku olulala. Kano nkalese kayitewo. Tukyagenda maaso n'Inter-Religious Council of Uganda. Pastor Kiganda bakusindiseemu. Abaana babava mbu muje tuwa obujulizi baleke wansi bahiringe until ne muli mu exposing abantu abo munda muli nga balinamu emisege gyabwe giri mu kutambula okukola emirimu. Musoke mubaleke bahiringe. Don't panic to bring them to limelight. Bawone mu kuwa bujulizi. Bali mu kubasinza amagezi. Bujingo mbona oleso omuntu naye ajjawo obujulizi. Kubanga abadde ge kati azaafuse muntu mulamu. Bantu mwe mubadde ki? Iwo mu Nigeria agamba iwo. Anti fe tuli ba agent ba Sitaani. Kale tuli ba agent ba Sitaani. Ndi agent wa Sitaani kale ye kibeere. Bali munda. Ne compromise egenda mu maaso. Tobyogera sirika. Lwaki obyogera? Waliwo yangambe bugwa tokyalina mulimu gwokola. Bw'otayogera waliwo yangambe ononya likes, ononya comments, ononya views. Anti views kwendya ku views. Siwe kiri buli ya viewing nze nga nfuna sente. Siwe kiri mbakubiddeko mu ngalo. Facebook ya YouTube page ya fegendo ogirabe tekuliko bulango. Ndoza gwali wano wansindikide mobile money. Siwe kiri wansindikide ndi mukulya ndi mukufuna sente. Watch out. Nze Nicholas mbalamusizaako nnyo. Amakanisa Victory Center munde babayinawo agent babataddemu. In fact gusika bakuteeka mudda balijjayo abaana omukwomu. Abavubuka bali mu kujjawo omukwomu. Wakayanja bo mwebali. Yadendi mudungu byonanga bikomye sirina kyendaba nine subi worship experience better don't miss. Hi people, Agandi. This is Pastor Ram Gava of ADONAI Inclusive Christian Ministries, and I'm here to let you know that 30th January 2022 is our Mbalara community mission. Don't miss. We're going to be in the city of Mbalara, lifting up the name of the Lord. Don't miss. It's happening on the 30th. Few days to the day, 30th. Katonda tatuleka nebwe guba muliro gutya.
ninzeko Ajayizo labika ninze Yesu murani wentalo ninze Ajayizo labika Mumidde kuye sirina kirala kyentunuulira amaaso gange essuubi lyange liri mwono Katonda wanika waggulu n'akuuma ekifo mwakuyisiza ndi ku seefu sayidi ne bw'ojja n'egguleda tensesetula nyini byonna ng'ali mu nze sikyatya bino ebijja biyimbaze munye nti Katonda wo takyatuuse biswadde nnyo muwulira kawoowo ninzeko Ajayizo labika ninze Yesu murani wentalo ninze